mwetufunira wino waba wandiisi. Nendo je mu kitabo kya Luka chapter ya 13 olundiriri olw'omukaaga paka ku lw'omusanvu. Tukobye Gospel according to St. Luke chapter 13 verse 6 to verse 7. Yakoba ati olufumo olw'omutini ogutaayama. Yesu yabafumira olufumo luno. Yaliwo omusaadha ayalina omutini omusimbe mu nnimiro ye y'emizabibu. Yaje yeguli okwagala ku ebibala ayitya yagaanako. Yakobo omukozi w'omu nnimiro ati bona eno buti emyaka gigi n'esatu mbaire nga ndagala ku muti guno ebibala aye tyagaanako gutemewo. Lwaki gumala ettaka lyange ery'obwereere? Yamweramu ati musengo guleke omwaka guno gwona tutoddewo tugwezunguluze tuguteeko obusa tomana bwe gwama. Etiko obusa bwa nga tukalina kwera ku level ya busa. Embeere eno tusobola ate okweyiramu obuyaka ngoleka tutoddewo twegendereze oba oliteke kyentegeeza comedy mode of tutandika okulingirira ebiri ku dema tukobe nte ebideme tuyire mu bwebindi kale katwide Basasa